Nsonga ki esinza okukwagazisa ggwe okujja okutwegattako? Ndaba abasinga okujja bajja ne bafuna nange ne ndowooza nti oba omukisa gwange guyinza obeera awo ne nfunira awo. Wanditaze wakikula ki? Njagala omukyala nga alina emyaka 25. Kyensinga okwetaaga njagala okusinga empisa. Abange kino kiralamuko bino bya ddala abedda bagambanga gwanga mujje kino kye mwalowoozaako kino kye mumaze ebbanga nga mukinoonya kye kino kyennyini mugamba oba kiki nno ekyayogerako mukwano gwenzize nagwo mwagalwa gwenzize naye wali obaddekaawo ng'olina emyaka 5 n'omusobyo naye nga mu bulamu tosisinkananga mwami oba mukyala wa kirooto kyo obadde okimanyi nti nno obudde bwonna okuva kati osobola okufuna omwami oba omukyala ow'ekirooto kyo awo wenyini wentuukidde okuleetera puroguraamu yo eŋŋanzi zuula omuntu wo amanya n'eddoboozi Eddeize Ejjada nga mpeereza ensinzidde ku Delta TV tukole ne puroguraamu yo eŋŋanzi puroguraamu mulindwa ensi yonna gye yalindirira okuva edda bagiyita zuula omuntu awo wenyini wentuukidde ne mwana mulenzi people mwana mulenzi omwana omulenzi eyalagirwa omwana omulenzi omulungi omwana omulenzi alina ebyetaago byonna abyewandibadde nga weetaaga gwe omwana w'obuwala yita omwana w'obuwala naye ayite omwana omulala w'obuwala mujje musemberere TV zammwe mulabe omwana omulenzi ow'ensonga agenda kuba nga ayingirawo mu sitayiro ndala nnyo mulina ndi naye kamukutuuseeko tuwayeewayeemu naye tulabe ekinaddako Mukama kyanaatusobozesa mwana mulenzi kamukutuuseeko mu sitayiro. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Isanyusa okulaba mukwano Okusanga nnyo. mugamba otya eyo? Bulungi. Oli mulungi? Si nnyo mu kirala naye nga ndi bulungi. Oli okke? Oli mulwadde? Si bulwadde. Naye ng'ojja kuba bulungi. Ojja kuba bulungi. Amiina, ekyo kizzaamu amaanyi. Bwe mpulira omuntu nga tali bulungi kinkwatako nnyo. Naye ojja kuba bulungi nkimanyi. Ojja kuba bulungi. Olabika bulungi. Weebale kusiima. Olabika bulungi. Weebale kusiima. Oli wa ggwanga ki? Ndi musajja mutoolo. Munyolo? Mutoolo. Mutoolo. Akiiki, Apooli. Bakuba nti bakwano bange abatoolo. Abatoolo bakwano bange. Nsanyuse nnyo okulaba ku puroguraamu yaffe zuula omuntu wo. Amannya go ne gy'oviiridde taata? Amannya agange nze Ssebunya Hakim. Ssebunya Hakim. Twongereko ku ddoboozi kati. Ssebunya Hakim. Ssebunya Hakim. Oli musajja musiraamu? Ni musajja musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Neyanze salaamu mbasinza girekayo nga mpulidde ensonga z'obuyisiraamu. Z'obuyisiraamu. Oviiriddeko wa? Nviiridde awo Gaba. Gaba eno? Gaba.
Munyonyo Kansanga. Kansanga mu bagagga. Bagamba babeerayo bagagga. Ozaalibwa? Nzaalibwa Mityana. Mityana ye wammwe? Anaga abantu abasinga bazaalibwa Masaka era wendabye ng'oli munyirivu bulungi. Sigenda kugamba apo oli w'e Masaka. Kumbe oli w'e Fort. Oli Mutoolo naye bakuzaala Mityana. Kwegamba kale eri bava ne bavaayo ne baddawa badde Mityana. So owakulira Mityana naye ng'ewammwe Fort. Naye ng'ewaffe Fort. Nze nga nzijje nakulira naye nga neerera eriyo abantu bange. Neerye? Abazadde gye bali? Abazadde tebaliwo bonna. Mukama tageera kibi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kaakati oli wa myaka emeka? Emyaka 26. Wasomako oba okyasoma? Saasomako. Tewagendayo yadde n'akamu? Sijja kulimba obusinza bw'ennyinza kiba nti saagendayo. Ogutali musango kubanga teweesalirawo kwezaala. Osigala oli kyekimu. Wali obaddeko mu relationship? Nali mbaddeko naye ebintu ebyo ebintu ebyo akulayiza naye n'amala n'akola birala ng'ate amaze okulayiza nolowooza nti olwa kale wuwo naye nga akola birala ebintu ebyo ne mba nsoose. Olinayo ku baana? Abaana sijja kulimba yinza oba nga sirinaayo. Olina okuba ng'omanyi oyinza ako kaliko apostrophe ne question marks. Tolina mwana? Sirina. Tewali yali akulimbye awo? Wadde. Tolina mwana yinna? Sirina. Ensonga ki esinza okusikiriza okujja kweno puroguramu yaffe zuula omuntu wo? Nti olw'ensonga ndaba abasinga okujja bajja ne bafuna nange ne ndowooza nti oba omukisa gwange guyinza obeera awo nenfunira awo. Are you ready to settle? Nga singa oba ofunye omuntu singa mba mufunye nantegeera bulungi. Tuwa ku age bracket omuntu oyo omukyala because oli mwami mukyala yandibadde ali mu myaka emeka? Omukyala gwe wandiyagadde yandibadde akola oba nga takola? Tutandike ne myaka. Yo 26 wandyetaaze omukyala ali myaka emeka? Njagala omukyala nga alina emyaka 25. 25 gyokka? Gyokka. Osobola okugamba 20 kwemeka kwegamba oli ayinza okuba nga asukkawo katono? No, atalina 25. Kale bw'aba asukkawo 25 abaana abamu baba bakyasoma. Bw'aba asukkawo 28. 25 ku 28. Toyagala mwana muwala asukkawo? Oyagala ng'akola oba nga takola? Njagala ng'akola. Lwaki? Kubanga okukola ekyo nange kiba kirina kye kinnyambako. Oyagala nga alina kyayita ku mmeeza ng'eyogera y'ennaku si kyayita ku mmeeza. Ekyo si kubanga waba oluusi obuntu obuyinza okunnemerera. Buntu ki obwo obuyinza okuzibuwalira okutuukiriza? Kati nze nganze omulimu gwenkola oluusi mu wiiki nkola ennaku nga 4. So wandyetaaze omukazi ali supportive nga ye akola buli lunaku? Ng'akola buli lunaku. Ayoke okutubulira ku mulimu ogwo najja ng'akimanyi? Akola mulimu ki? Ndi bouncer. Wa security. Naye bagamba babawunsa babaayo n'obuwala obulala. Ekyo tajja ng'akirowooza. Kubanga gwe oli redde kusetolinga. Tofa ku ggwanga? Sifa ku ggwanga, sifa ku kkala. Oba muddugavu oba mweru oba biki oba munene oba mutono oba mumpi oba muwanvu. Kasa lwasobola okukkaanya. Kyensinga okwetaaga njagala okusinga empisa. Discipline, empisa. Ana abawala tebakyalinamu yadde.
empisa. Ekirala ndi musajja mukkakkamu. Nkulaba era n'akwewangulira. Oli musajja mukkakkamu toyagala bakyala ba bigulupu. Saagala mukazi apakukapakuka. Ekyokubiye emunnyawo taata. Sikubye munnyo, nkubyewo nnyo. Amaguka bwe bagamba amaaso oba ge gaba mu ngasi. Lwaki ekyo? Simanyi. Kimanyi bulungi nange. Naye nga kiyinza oba kyekyo simanyi. Naye nga njagala omukyala mukkakkamu nga nze kubanga ekyokuteesa kimanyi biba bisobola okwanguwa. Ekyensinga okwetaaga ku mukazi tayimu yange. Si mulimu musingira musajja, oyagala time. Tugeze nti bwe mba ssaawa nti emu nkomawo ewaka ng'omusangawo nsuubire okubanga kale nyinza okugamba nti bw'aba ng'akola oba oluusi okuba ng'akola nga nnyuka ssaawa 4. Kyekyo kyennyini we mbadde nzija. Najja n'atuuka ssaawa 6. Onookyandolinga otya? Sebe. Onookikwasaganya otya ekyo? Kati ekyo ky'okunyuka ezo essaawa njagala omukazi ekirina ennyo ng'onnyuka ssaawa 2. So bw'aba alina omulimu ogumwongerayo paka ku ssaawa 4 agirabireka oyo abireke. Because si kweroboza gyebali. Kati awo aba agenda kukomawo atya. Muba temugenda kukwatagana ate ng'oli musirise akuleetera okuyomba. Ekyeva ne ku ky'okuyomba kubanga eky'okuyomba sikimanyi. Ate okkuba bajja nga beefuumuulira ku bakazi osobola okwogera amazima nti nze nno gwe mulaba nkubamu jangu ng'okimanyi. Olaba nga bw'ondaba wano era ne bw'oba onnyiiziza oyinza obutamanyi. Naye era ntwala obudde ne nkugamba nti munnaaye bakozeemu si bulungi ne bw'oti wakoze mistake naye kitereeze tukireke. Kugamba hano nze nnyumirwa nnyo life ey'okuteesa kubanga omuntu yenna kasamba mukkaanya ebintu byonna bitambula nakuteesa kukkaanya kuba bw'anaakusobya n'oyomba mwenda avaamu ate birala sebe nemba muvuddemu ebirala wuuyo oyinza okuba ng'owunzisa okoze ensobi okubye poliisi ki kubulayinga okwo bwe kutyo si kwegomba. Singa onoomufuna nga tali redde kuzaala nga yagala mubeere nga mwagala of course naye nga tali redde kutandika kuzaala ssaawa eyo oba n'akuteekako ako kwakkulizo tinjagala kugenda kusooka kunnyanjula awo ennyini we wagambidde nti tofa ku tribe na gy'ava waliwo okubanga omukyala ava ggulu. Are you ready to go to Gulu for an introduction? Okwanjula ekyo kintu nakyo kirala nno. Ekirala kiba kyetaagamu obugumiikiriza. Kigamba tajja ng'amanyi mbu waatuukira and then mugende ku introduction. Ate n'ekyokuzaala nakyo nange nkyewadde ebbanga. Wayagala musooke mubeere nga mubeera mwenna naye nga temugenda kisooke tumala otereeza twetereza ffe nga ffe. So tolirede genda mu bazadde ba muwala oyo singa abaayo? Okugendayo tekyandiganye naye nkugamba ekintu kiki kinenemu. Mulimu abagamba jangu nga bw'olireeta ky'olina kinenemu naye bwe kiba kinenemu kyetaaga ogunyiikirizaamu. Singa abanga onyiikiriza ebbanga era liryo tuba tusobola okukikolako. Tofaayo ku kika nti oba yeddira ki oba ki. Saagala Wangabi n'Owemmamba simwagala. Obakyayira ki ab'Engabi ne Mmamba ati? Ab'Engabi be banzaala. Be bamaama. Awo wano mu Buganda kizira. Kati ate ab'Emmamba eriyo muganda wange ate era naye ab'Emmamba be bamuzaala.
oli mutoolo naye amanyi okuziza ebintu ebyo mulimu agamba nze tambulira baganda bange mbamanyi nga ye ekikata kifuddeeko so eriko ebirala byonna ddiini yonna eddiini yonna emmamba engabi emmamba engabi tojja bagambe mu kamera tajja ow'emmamba n'engabi oba ensonga ezo zebawulidde ki zebawulidde obulungi ye ow'emmamba ngabi tajja naye abalala bonna ebika byonna ebirala yesoke banyankole baki ne bweba tebalina bika obalinaako buzibu simulinaako buzibu kasaaba n'empisa empisa kikulu nnyo kubawonya gumiikiriza n'obukkakkamu bukkakkamu nakyo tukyogere tumenyemenye ku bukkakkamu kubanga abamu bakkakkamu bakweka emize emibi anti omwo segera ayinza oba obukkakkamu naye nga mpisa mbekuufu ebintu ebimu ebiringa okugamba nti kyekisinga otakula omutwe gwange wanze okubanga si mukkakkamu wajja okulimba toyagala kulimba nti ndi mujja okulimba kokukuulaako owaye abasajja abasinga lwaki mwagala kulimba ate nga bagamba abasajja bebasinga okulimba bakadde baba mu meeting kati meeting nabadde mu meeting ndi mu meeting bakugamba mukwano kuba kiyinza omanyi lwaki nkugamba nti okunnimba kyendwaliza dda era kyekimu ekisinga okundwaliza ddala era n'olabira ddala nti ekituufu kati neetaaga kunyirawo ku mpeke naye olina obusungu bungi onoosobola obufumbo anti ekyo kyegambye nti nanti kyoba olaba kimanyi nti nina obusungu bungi nensobola obukontrolinga osobola okubufuga nsobola kubanga nensobola n'emulimu gyembeera era awo mbadde nzija nti hakani omumaneja emirimu gyammwe egyo tegyetaaga muntu wa busungu yes wabaawo weba weetaaga obusungu wabaawo weetaaga okukata ate wabaawo weetaaga okuba nti olina kuba muki mukambwe kuba nti n'omulimu ogwo si mwangu era olaba abasinga gukola ki gubalema ebintu by'obufumbo bino tebitera kufugwa nnyo muntu wa busungu is what I hear so totuuka eyo n'okuba omwana w'abeeru wabwe olaba nemwakugalulira musajja lubi nti ate kamaama akabakaze mukazi bagenda kukolera ki so obusungu obulina naye buva ku kulimba naye mmanyi obukontrolinga ate kyobusinga kunnimba mu nsi muno ekisinga okunyiiza kunnimba birimbo nga okyawa birimbo nga ki gatuwayeewayeemu awo abakazi no oluusi balimba nakulimbira ddala ekintu kyolabirako embukyolo katugeze nti ngenze mu katale ndi mu katale amanyi ogenda mu katale yagenze ku ssaawa 4 n'akomawo ssaawa nga 8:7 ate oba otuuseyo nti tali mu katale kitegeeza naawe omuntu olowoleza mu katale kyemanyi ti buli kimu kiba kyakunoonya buli kimu oba olaba bwekikola ki bwekiri akuba akatale si kawala nti lugendo nga kakumpimpi kwa bigere ssaawa ezo 3 kweri ziba zimalawo wandiba omutuufu awo oba okoze eki oba olimbyemu gambe nti kati nekirala nti oli ku mulimu lwayo ekyomulimu kale nyinza okugamba nti nyinza okuyambako nti bw'obanga ogenda gaba okolera mu ttawulo bw'oba onnyuka ssaawa nyanza nsobola okwekimira esitaitimaking onoba temutaddeeko nnyo security oba kyekikusanyusa because nange sikyagala nyo kuba bandaga nti nkoze eki manja kale gwe noepimira obudde
Just yagala omuntu atagenda kusumbuwa kuba obusungu atagenda kumusumbuwa. Omuntu kwegamba ewange neetaaga okubanga siri wakumala kugamba nti kola kino oba kola nedda. Saagala kugamba kwa mukugamba nakyo kiyinza ogira ate neki mukulu munno oba muntu mukulu oba olina kukola nawe kyola nti ekintu kyenina okukola kuba nange ebyange mba nina obikolanga bwekola ki obikola kuba ndi muntu nti bwe mba neeyamye. Obuvunaanyizibwa bwo oba olina obutuukiriza ng'omwami ewaka ng'omwami kati mba njala naawe omukyala si fifite kubanga abasinga ajja kugamba leetayo nyumba ya mitwalo esashumu enyumba ya mitwalo 4 leetayo 2 nanga 2 oba toyagala kwegamba ekyo kyogerako ekyo kiba kuye bw'aba ayagadde bw'aba ayagadde kiba kuye naye nze mba nkimanyi nti obuki buvunaanyizibwa bwabo tebwetaaga mukyala. Oluusi mba seetaaga mamanyi nako nti oba nasasudde erangiro oti kuba nkimanyi obuba buki buvunaanyizibwa bwo tobutikka muntu mulala. Saagala ate ye mumutika okuggyako ye ng'aba alaba nti kikoze eki ng'alaba nti akikyetaaga. Baliwo abasajja tebamanyi kintu ekyo nti buli lwokola obuvunaanyizibwa bwo ekyo kyokka kikuliyetinga respect eno gye bayaayaanira just to do what you're supposed to do not so si kyekyo kyokka ebirala byonna biba bigenda kubeera nga bigenda kuba. Kati weeteeseteese otya? Nze nnyinza okuba ati nze nganze ekyokumuyisaamu nsuubira okumuyisa obulungi. Osobola omukwatanga bebi? Omukwatanga bebi ega mu mbeera yonna ndaba ng'egye bandikuttemu omukyala nsuubira okukikola era mmanyi nsobola okukikola. Ebisigadde kukola biki ebyo bya Katonda Mukama n'ayamba. Ensonga z'omu kisenge ezo obakyala abamu ebintu ebimu bibano bya it's what I hear si bigambo byange agezeeko bate mmanyi kisoboka ng'ebintu byonna malidaadi agezeeko obugezi alabe kwegamba mubiyinza okunobya omukyala ekyo tekikola ki tekiriimu kasita abaayo mwezi ensonga gwe weeteeseteese bulungi nze ndi bulungi muwaaneko atali lwedde kusetolinga gira obeerayo atali lwedde nti munnaaye ate kwegamba atali lwedde kusetolinga agira abeerayo neetaaga omuntu nga yeetaaza okusetolinga nga kwegamba naye obulamu bwe bwetaaga ekyo kyenkola ki teweetaaga si byakubeera awo bikadde ntwalaako ate muyina okukulaakulana nti out nsooke kubanga out we kennyini oli out nyinza okuba nze kennyini ndi out mpulira taata awo wennyini we sigenda kubanga nnyongerako ekigambo nakimu ku bye twogedde byonna bagamba dda mu mboozi ayinza obutaginyumisa ogenda kuba nga otuwa ku namba y'essimu esinga omuntu abeera eyo nga bwe twabiwulidde ng'akwetaaze omwe ku namba y'essimu kwayinza okukufunira era obakomekereze nti ali mu by'okusaagasaaga abeere nga takola ki etatawana na ssimu yo bagamba abatulaba ati enamba y'essimu funako mu kamera enamba y'essimu eri 076 enamba y'essimu gye tuddiremu okwo eri 076 tewali ndala eyo gy'olina yokka eyo yokka
yokka. Kale enamba y'essimu yeeyo nga bwe mugiwulidde. Sisobola okuba nga nnyongerako ekigambo ne kimu. Omwana mulenzi nno ali serious ye bw'atyo bw'abadde age group agibawadde. Sigenda kubanga mbiddamu nnyinza obisobya mwana maama nange awo wenyini ngenda kubanga mbeerekereza ebirungi bigwa byokya. Leero era bwe tutyo bwe tulabise olunaku olwaleero. Amannya n'eddoboozi mbadde Daisy Jada nga nkuweereza programu Zuula omuntu wo nsinzidde ku Delta TV ekikole tweyanzanyo tweyanzege okuva gye twatandikidde. Nsimenya abalungi ababadde ku kamera neyanzanyo neyanzege nsimenyo baana ba maama omukama atakumira mpeera abankumire neyanzanyo neyanzege. Bye for now, until next time, bye bye.